kusoma kye kizibu kyabwe. Abamu tebalinaeyo buyambi ate abandi bo tebaagala kusoma. Awo mbitaddemu Katonda nfukamidde nkusaba otaasa abaana b'Omukama. Ayi Mukama, kusaba otaasa bato bannange nga nange mwendi. Tuwulire bakadde baffe kubanga be bali mu kutuweerera. Mu kirasi tube bagezi ne bato bannange bonna abali ku nguudo. Nsaba obawa amagezi agadde wa bakadde baabwe. Awo nkusaba Mukama yamba saasira kutaasa abaana bo. Kuba kirabika bubi nga bato bannaffe tebasoma bali ku nguudo. Ku ssomero tukuuta peni bato bannaffe bo bagaaya makoola. N'amafuta ge banuusa olukedde bimu ku ebyo ebibaleeta ozzoliga. Bazadunda nyini benna Mukama tunenze nayamba. Erinnya lyange libunye mu nsimba sina gwe mpadde ssente tambuza erinnya. Okusoma muyita yeddunda, n'okuyimba muyita yeddunda, n'emirimu muyita yeddunda, ne mukabira ebizibu byange yeno nanyamba. Nammwe bato bannanga bali ku nguudo mumuyite Mukama w'amaanyi. Buli kintu ky'omusaba leete ebibya bikwata mu mpola tapapa bannange. Nammwe bato bannanga bali ku ssomero mwe musabe Mukama w'amaanyi. Abasomesa abasomesa mwe musabe Mukama w'amaanyi. Buli muntu ayinayo kyokola ekiyamba ensi Mukama akuwa ekyo ky'oyagala. Sembyayo mami wange ne Dadi Tenda Mukama abawe bye mwegomba. Maria Tenda ye muyimbi nze ndikomawo Mukama ngakkiriza bannange mwera.